Yes, for Eddy TV uji musubscribing ate munyigene kadi mbaniza akadde kano. Ngenda kusaba subscribing ate onyigene kadi. Bagita for Eddy TV uji batumideka abali kata Saudi Arabia wali mu ggwanga lya Jordan, Bahrain, akosane mu ggwanga lya Oman. Abasinzira mu kibuga kye bayita Doha batumideka abali mu Doha sadiza wali ekata batumideko. N'abasinzira wali mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia. Comments zaba ebyabasinzira mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia kosana abasinzira mu kibuga Doha eky'eggwanga erya Qatar. Mbagala nnyo era mbagamba nti muli big nnyo okubanga mugiye kumideko comments nzaba era mbagamba nti mubali okubanga mugi followinga abagita for Eddy TV uji amawulire mbanago buli saa buli kadde buli kaseera buli dakiika mbanago banange meeting ya Eddy Kenzo ne Dr. Hamza efuse meeting ku social media mpaka nakakati buli muntu ali ku meeting ya Eddy Kenzo na Dr. Hamza naye abasinga bannange okutya ku kyali bantu abasinga batimu Rema na Makula beebuuza meeting eno kiki meeting yani yabadde etegeeza ki omanye Rema kana kuvayo kwogera ku nsonga eno Rema ye nakyegumiza n'abasinga bagamba Rema na Makula agezaako okwegumya abantu bano babadde ba meetings ate nga baka basoze kutuula wamu kuba babadde bangi mikwano gya Eddy Kenzo babadde bangi kosani Dr. Hamza kati abasinga bagamba nti meeting eno eyinza okuba waliwo okwekobaana abasinga bagamba waliwo okwekobaana wakati wa Dr. Hamza kosani Eddy Kenzo bannange social media yakutedde omuliro okuva olunaku olw'Essande ekifaananyi kino kyafulumya kya Eddy Kenzo ne Dr. Hamza mpaka nakakati ebintu bikyatulendinga ebintu bikyefuza social media Eddy Kenzo kosani Dr. Hamza tumanyi wajje binaggwira nga meeting efuse meeting ya Eddy Kenzo kosa ne Dr. Hamza efuse meeting just tell Gavuddeyo n'agamba ni bannange Eddy Kenzo ne Hamza kye bakoze kyabadde kirungi nnyo era n'agamba naye ayagala kusinkana Mr. Henry ogala kusefe mjukira just tell esazino yali ne mwana mwala amanyikiddwa nga Prima ejukira Prima yali wa Mr. Henry ne kati sazino ali wa just tell agamba nti ayagala kola Eddy Kenzo kyakoze ekyokusinkana Dr. Hamza omanye ebiseera ebisinga omusajja yenna okusinkana musajja munne nga yamubbako omukazi jukira nti bagambeeko ekyo kiretawo okutya eri omukazi oyo kugamba oyo omukazi kugamba nkyogere ntya omusajja ng'alina omukazi omusajja omwana amutwala kati omusajja yamutwalako ne bamiitinga kiteetawo okutya eri oyo omukazi eyaveewo oli omusajja kati Rema n'amakulu abasinga bagamba nti Rema tali mu nnomo esazo Rema ali mu kutya naye nga Eddy Kenzo yagamba ye yakikoze olw'omutima omulungi era n'agamba yakikoledde Sheikh Muzaata wesonga nti Sheikh Muzaata yamumiitinga n'amwetoolera wabula Sheikh Muzaata yamugamba nti nno awe ekitiibwa bawa Rema n'amakulu Hamza amuwe ekitiibwa era mu meeting amutwale nga muganda we era Eddy Kenzo Hamza amutwala nga blazo we social media ndozi mpoloke mwabamanyi bamupoloka omanyi ku mukoto gwa Facebook okupoloka kungi kuli ku Facebook okupoloka kungi bagamba Eddy Kenzo mwagala kugabana Rema n'amakulu ne Dr. Hamza story ki abasinga balansogamba nti Eddy Kenzo ne Hamza bayinza kuba bakozeewo ko pulani bakozeewo ko reconciliation kubayita reconciliation ya ndowooza kwe kukola kika okukanya kaŋŋamba bakoze okukanya bagabane Rema n'amakulu Eddy Kenzo ne Dr. Hamza binaggweerawo subscribing mbeere bulungi for Eddy TV uji mwera